ng'oli ayiwa amazzi mu ttanka y'amafuta mu motoka, awagenda amazzi n'ayiwawo amafuta, awagenda amafuta n'ayiwawo amazzi, naye nga byonna mu motoka biba motoka eyikola etya? Ate nga era byonna bya motoka. Akati bisimillahi rahmani rahim, naam kirina bwe kiraga, naye bw'oba olya kul bismillah samillaha, gamba nti bismillah wa kul biyaminik, tongera ku rahmani rahim la, era tekirina nandigirizaawo sawa la kikola bulungi. Wakadhalika la ilaha illa Allah awo byatugamba, era teri hadisi ekyongerako kujjako ekyongera kate mu bigambo birala ng'akunyonya singa kibadde mu mutima ng'okakasa la ilaha illa Allah wa anni rasulullah dakhala aljanna, ekyo kiyeri ate walala. Naye wano nga tugenda wano okufa la ilaha illa Allah, tutwongerako muhammadu rasulullah, andi fe tulagirwa bulagirwa kitegerekese kyonna kyaba tulagidde kyekyo, wadde nga tulina amagezi agasobola okukyusa naye ag'amateeka tetugalina, tulagirwa bulagirwa. Era kyavaga nti la yusalu amma yafalu wahum byakola temumubuuzanga, goba tebijja amagezi kukola ekyo nga bwagambye, wahum yusalun, so kwate muntu muno gati ekisibe kyalibadde mu ngeri efaanagana. Tugamba la ilaha illa Allah, ejjana n'agimala mu ngeri efaanagana bwe. Obusiraamu ono ddiini nnungi, singa oba n'ennyoko nga n'ekitaawo nga si basiraamu ne bakusabira edduwa ne bagamba nti naye Katonda oyo mwana wange akuwa emirembe, edduwa eyo ntuufu oba nedda? Ate Allah yakugamba nti wama duaul kafirina illa fi dalal, katugata tu ebintu ebyo, kusaba kwabe kwonna bubuze, tubigatte tutya Yohanansi kisenga agamba nti kino kibuna eri abakkiriza n'abatali bakkiriza nti Katonda oyo akuwa emikisa, naffe betusaba Allah akuwe baraka, tayongeddeemu ku lw'omwana we Jesus. Kati ebyo ebyeyongeramu Jesus omutukuvu ani ebyo bireeta obuzibu. Kati n'oli omukafiri bwaga nti omusajja oyo abadde alina obwesigwa mulungi era ng'obadde mwesigwa tekirina mutawaana, era bwe mbadde njogera nga kaabe mukafiri nga yayogedde n'akuwaako amazima ku birungi by'obadde okola nga mukafiri, tewali buzibu kujjako ng'akuwa kabasajja abadde abamaze kisajja ekyo awutabu ne waba mukkiriza teri agikkiriza. Ntegerekisi mukama wange, omukyala waafiirwa bbaawe oba omukazi oba omusajja waafiirwa mukyala we, waba tebannaba ng'omukazi tannakaaba oba ng'omusajja tonnaba kaaba, osooka ne weepaadinga embu we baŋŋamba kati ne baŋŋamba mbu w'omala okwepaadinga olwo n'osooka n'okaaba, era mbu omukyala baba bamukuutira ova ewaabwe nga bamusibirira, balina kye bamusibirira bakiyita enkumbi we baŋŋamba. Kati enkumbi eyo mbu gye weepaadinga yogimanyi bakugamba enkumbi yogimanyi eyo nze wanti nati webati webaŋŋamba kitegeeza yasigani kugamba bakugamba naye yogimanyi ayo sigimanyi. Kaakati mbu omala ogyepaadinga ogijjayo wano nga mu kaseera ak'okgenda okuziika we basulira okgenda oziika nga naawe ogijjayo ng'ogenda naawe obaako wooziika ng'ogamba tokyali mukyala wange oba tokyali bba wange, mukyala oyo ono wano. Bwe kibakoze ekyo mbu omuntu amala offa akomawo eri nga yeetaaga mukyala we oba omwami we. Kati mbu wakola emikolo egyo okweziyiza ekintu ekyo. Kaakati omuntu wakola ekintu ekyo aba shiriki oba then n'ekirala like nga kibaddewo, kuba nze baŋŋamba gwe oli musiraamu nnyo naye olina obbitegeera. Era omu naŋŋamba nti ye alinako boyfriend we nga bali ku campus, kati nga tamanyi nti boyfriend yafiirwako mukyala we, kati nga wamukyalirako ng'omukyala oli ajja nga mugamba ti noono bba wange gw'oli naye bwe bujulizi bwe bampa. Kati kyembuuza Sheikh, okikola oba shiriki oba nedda? Then n'ekirala ekirala
ekirungi bagamba nti oteeka okubigira wayingira ddala bulungi olumiyizi mulungi. Enkumbi gye bakugamba kumbi terima mu lusuku. Simanyi lwaki bagiyita enkumbi nga terina nakakwati na nkumbi. Nsuubira luba lugoye balweyambisa mu kuba nti omukazi abadde ne bbaawe mu kwerongoosa emikolo egyo gibaamu ebintu bingi, mubaamu ebisooto n'ebirala n'entuuyo. Naye nga ya mu busiraamu ogikozesa kuba Aisha yali nga akubiriza abakyala. Aisha yagamba abakyala budda an takuuni, olina okubeera maakumashi n'ekigoye ekyo katambaala ako tunazifu au tunazifi olongoose zawjaki. Bwatyo yagamba oteeka okuba ne kumashi yeyo enkumbi gy'oyogedde erongoose omusajja kya mu busiraamu. Kati ebyo byonna by'owulidde shirikiya, byonna buli kigambo kye bagamba ku ekyo shirikiya, era tebikozesebwa mu siraamu. Singa oba obikoze fakad ashrakta billah, oba ogasse ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ebigambo ebyo kikyamu ddala, era abakikoze waliyadu billah kibi. Era teriiyo mufu yenna mu nsi yonna akomawo, taliiyo kozi banatandika ku mulembe guno, naye taliiyo mufadda. Kyekikomawo gye tuyita kaliina oba omuzimu, gwe gukomawo mu mannya gooli n'ebikola byonna byonna teguliyo, teriiyo muntu akomawo abadan. Era tugenda kumulaba ku yawmal qiyamah lwaki wakomawo n'ontawaanya. Falidhalik ebyo ababikoze fakad ashraka billah, era tukisaana nakubeera nti tukyesembereza n'akisomesa yennyini oyo agenda ku feesinga Allah subhanahu wa ta'ala. Addallu ala khairi kafairihi, asomesa ekirungi n'ekibi bafaanaganira ddala ngeri faanaganira. Ebyo bino muganda bijje ne mu bwongo obyo, sibiriyo ate bikyamu kushirikiya, ebisaana kubeera nga byeriraanyisibwa ngeri faanagana bwe. Ontegedde? Abuuza nti waliyo omulambo ogugaana okuguziika, kisoboka okubaayo? Kisobola okubeera mu ngeri bbiri. Kisobola okubeerayo nga majinni ge gali mu mulambo guno, kubanga yafiiridde ddala. Ate guyinza obutagendayo olw'amazambi ge, ng'ettaka lye limugaanye. Tugenda mu suratu Nisa, waliwo abasajja, yalengera omusajja nga alina ente ze, ensolo ze. Suratu Nisa bwamulengera n'agenda gy'ali, fasallama alayhi, n'amutolera salaamu, musajja n'agiddamu. Abo n'agenda n'atema omusajja oyo, amaze okutola shahada, salaamu agitodde, n'amutema n'amutta. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, baka n'agamba nti inna hadha ar-rajula idha mata la tuqbalu al-ard, musajja oyo ettaka bw'alifa terigenda mukkiriza. Oyo assoli atodde la ilaha illallah, yamutta n'atwala n'ensolo ze n'agamba nti nfunye emigabo. So omusajja yali akkiriza n'agamba nti antidde, omutima ogubikkudde, musajja n'akuwa n'essalaamu. Allah n'atugamba nti kadhalika kuntum min qabli famanna Allahu alaykum fatabayyanu, namwe mwaliwo mutyo, sooka weetegereze. Omusajja abadde asi musiraamu, ya Rasulallah, atidde buti, kyatidde biki? Kikyatidde ku kyotegedde? Atidde buti biki? Nabbi n'agamba nti gubonoofa. Kati ne bagenda n'omusimira Kabuli ne gati la omuntu atta wala ilaha illa Allah tusobola mumuzzeeye, lwamuteekangayo bagenda okuddayo mabega nga naye atudde wali. Genda osomeye ekyafaayo kya aya eyo Suratu Nisa, ojja kubirabayo. Naye amazambi ge naddala okutta omusiraamu. Akola Baka yatugaana embeereza okubeerawo senga bangi naye tebakyaziikwa. Naye Nabbi yasaba edduwa ebintu bireme okuddamu okulabika mu umma ye byaliyo. Ne bagamba bamuziika emirundi 7, mirundi akisinga emirundi 7, nga buli wonna gati naffe tetukkiriza muntu asi musiraamu. Kati amazambi gayinza okugaanisa omuntu okuba mu Kabuli
oba okubaka amajini ageewaawo. Ekisooka jini, omulambo oguliko amajini tugukolera ki? Tusoboka tutunuulira ki ekiriwo tukakasiza ddala amajini. Kati nga tekitera kulabika naye nga gyekiri mu sharia, nga omusajja ayinza okuba yabadde ayagala kuba ne mukyala w'ekiro. Kati jjukira nti buli omusajja lwabanga ayagala kuba ne mukyala w'ekiro, memba wa palamenti yekalakaasa. Kwekalakasa mukutegere. Kati aba yekalakasizza akusaluti agikubye bulungi, malakul mauti ne mutwala mwalimu nataddayo. Kati mugenda okunaaza ye mwalimu yalemeddeyo kusaluka. Kati tetugayita majini ago nti aliko amajini olaba mwalimu akyekizibwa ati la. Tebigaba majini, tusoma ayati ez'amajini ne gavaawo ddala bulungi, tugayira lukuya byonna bigavaawo ne gagenda kuba gaba majini ebyali birabiseeko. Naye bw'abanga abasinga bakulyako nti omukulu anyiize biki bw'atyo, omukyala ajja n'atuulako ye butuuzi mwalimu addayo taddamu nakuyimirira mu mbeera efaanagana. Akati ekyokusoma ayati ezo inda alharb, Allah yatugamba nti fadhkurullah wathbitu wadhkurullaha. Allah inawe yatugambira nti munywere ate muzijukire nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegerekese tusobola okujjukira aya naye takhsiisu ayat nti ezo tuteekeddwa okusoma ekyo kisirina bujulizi bwakyo, naye bwe tuba nga tulina olutalo lwonna tujjukira nnyo Allah nga bwe tunywedde, mwana wattu Allah atuggulirawo obujulizi ku nsonga eyo weebuli. Oba muntegedde Yohannas? Naye kigamba tusoma kusola gundi ne gundi naye okuba nti tutendereze nnyo Allah nga tufunye obuzibu bw'olutalo n'ebirala, ekyo thabitun weekiri. Nabbi yakigamba ku basahaba era ne bawangula. Ekyokusatu okwogera ffe Nabbi yatuwa sallama ekyo bwe kibeerawo kitutwala kye yatugamba. Kati kiri kyaffe waliwo abogedde ebibi era naye akimanyi bulungi, tubayinza kwogera birungi byokka abadan, tekisoboka. Ate obeerani bwe nali nga ndi eyo ku university abaana baatuka ne bagamba nti naye omanyi nti Allah ne bwajja ku nsi ng'asaba akalulu sikamuwa. Waliwo abaana gurupu bweyo nti Allah ne bwajja ku nsi n'ayeesimbawo nze akaluwa kange takafuna. Kati kitegeeza nti bakulaga nti bo teriyo atayinza kunenyezebwa mu mbeera efaanagana bwe. Kati yakimanya bulungi kyeyaba n'ayogera be batyo, naye naddala bano nga boogedde babadde balungi ku muntu oyo. Tutwala ekyo Nabbi kyatugamba, ebimanya Allah yasinga tekinologi gwe yakozesa obungi yasinga okubimanya, tetutwala ekyo be tuba nga tubadde tumumanyeko obulungi. Kuba toyinza kubeera mulungi wa bonna, kisoboka ng'omusajja bwe yagamba nti tayinza Allah amumma akalulu, naye nga Allah ne yammeka akalulu. Kale katugaye nti yeesimbyewo n'omumma akalulu naye aganze nkamumma kuba waliwo byemmanja byatampa. Kati toyinza kubeera perfection yagirina naye ate abantu bagimujjakiira tebagimuwa, naye nga alina obwongo nga bulamu. Allah ateeka kuba nga mujjuvu mu mbeera zonna. Ne bwatuuka n'atugamba nti bannange nti eno ye kiyama etuuse, naye buli muntu yenna yasaala yenna agenda mu muliro. Buli yenna yakola shiriki muwadde ejjana aba ali ku kituufu, aba tatulyaza amanyi singa asalawo bwati. Buli yagamba yasaala yenna mugende muli ekoli omuliro liri, buli yenna yakola shiriki ejjana njibawadde, aba talina kutawaana gonna. Naye gwokikkiriza ekyo kyabaasazeewo ate nga la yusual amma yafalu ku byakola bimu byakoze byebyo omu yusalun. Kale Allah tusaana okumulekera ekitiibwa kye mu ngeri efaanagana. Izan bwe tuba boogedde tutwala ekyabali abalungi, falhamdulillah Allah yasinga okumanya ekidda. oluvannyuma lw'ekyo barakallahu fiikum. Alhuluqum idha balagat alhuluqum attalaq, alhuluqum gy'emimiro omwoyo ne gujja okutuusa ne gutuuka wano
waqila man raq kiva mu kigambo rukuya okujjanjaba kigambo raq kiva mu rukuya omujjanjabi waqila man raq bannange wali ani musawo gundi mulete ngadda atawa bulete gundi mulete raq buli mujjanjabi aleeta amagezi mulete bombo mulete kamera muyoyo gundi sukali biki buli omu aleeta raq buli omu aleeta amagezi ga raq omujjanjabi ila rabbika yawma idhin almasaq oli abali musafari muletawanira bwiri abagenda raq takyalina makulu mujjanjabi ngeri fanagana idhan yayogera mujjanjabi nayogera n'omuliro nga gutuusawo tewawa mwetaavu wakujjanjaba ku nsi yonna taliyo ajjanjaba muliro nga gutuuse mu bulago teri aguzaayo naye obanga bakutenda omujjanjabi tegerekeza oba ogenda bugenzi kubanga kudaali wanahnu aqrabu ilayhi walakin tuli awo ffe tukola mulimu gwakutwala mwoyo temutulaba muwooza tusomanya raki aliwo mbeera eyo nze bwenyo tusaba Allah atutwale nga musiimu bitegerekese byo